Okay, abagalwa mukama waffe yebazibwe. Twagala nnyo okwebaza Katonda ate atuwadde akadde kano akalungi okusisinkana. Ntera okwogera akagambo kalinga akokusaaga nti Katonda atukoze bulungi okugatta olunaku luno ku nnaku zaffe eza bulijjo ze tubadde nazo. Tuli bajulisi nti twabaddewo nga lukya ate tubaddewo nga luziba. Nononze okusinziira ku nze olw'ewiiki yange mukwano mba njikubye olukumutwe. Njagala nnyo okwebaza Katonda kubanga okuva ku Mande otambudde nange okutuuka ate ku Friday olunaku lwaleero. Mukkirize tuweeyo okusaba n'oluvannyuma tunaaba tweyongera mu maaso n'ebirala. Mukama waffe omwagala twagala kwebaza kubanga otukoze bulungi. Weebale kutwagala, weebale kuba naffe, weebale kutuwa byonna byotuwadde. Kkiriza ebigambo ebyo byokka by'okkiriza mu bulamu bwaffe biyite mu kamwa kano n'oluvannyuma ettendo n'ekitiibwa binadda gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Amiina. Abaagalwa, okujja kwange wano, kwambala kwange n'okunyirira kwange kulina abakukolako. Bannaffe aba Chapa General Enterprises abali wansi wa Kapa Oil Refineries beboka abakutte ku nsonga eno gy'olaba ne programu okutwaliza wamu ng'ate era bayimiridde wamu ne bannaffe benja okutegeezera maaso awo. Bano nno batukolera ki? Chapa General Enterprises be batukolera butto ayitibwa Rinsan Cooking Oil. Oyo Rinsan bw'omulya ekyenjawulo kye baakazuula abakagezi mu nnyo nti yeyekka bano bannaffe abalwala emisuwa abanyankole bagiyita emiziga. Simanya amasavu gakutte, simanya emisuwa gyabadde gitya, ate gwe baakugaana okulya butto simanyi biki. Ono Rinsan Cooking Oil talina buzibu kwekyo. Twagala kutegeeza nti oyo omusanga mu Chapa General Enterprises. Tolina kye tuyita prestige mu bipimo byonna, ebipimo ebya factory ebinene, ebipimo ebitono, ebipimo ebya ssekinnoomu. Gwe munanga omuwulu atalina mukyala teweepika guguli ku kiro 6. Naawe baakulowoozaako ne bakolerayo akatimi weekali ako nno osiiga busiizi ku mugaati. Ate mmwe ba ssekinnoomu bino bibangwira. Siiga busiizi ku mugaati, nfulaawo kajuyisi ndya, duka genda, lubuto lusigala okke nga naawe oli okke. Nange waliyo omuzigo gwe bayita akasuku omulungi gw'ekika ekyanjawulo gukolebwa nagwo bannaffe abo, guva mu Chapa General Enterprises. Mwattu abantu bano bakola n'ebibiriiti ky'oyinza okukoleeza nekikoleeza ensonga nga 6: essigiri, esitoovu, ekyoto, ng'akabiri tekazikidde va ku buli bw'obadde okoleeza nga bufaafa. Abantu bano basangibwawo? Abantu bano basange mu kikuubo. Mu kikuubo ku Rafiki Building. Awo ojja okusanga byonna bye weetaaga mu bulamu bw'ensi eno. Waliwo ne Chapa Mandazi, oyo akozesebwa mu kubeekinga n'ojjayo erindaazi nga ddene limyuse ddungi ng'ate liri herete. Mwattu basange ku ssimu eno wammanga 0772 425 023. Abo boolaba bw'obanga ogenda kubayoko kasimu ebintu tomulanga gatambula. Kati nga prestige abaana baddayo mu ssomero era yini eryawo nzimu, naye bw'okuba akasimu bakugamba wali nti kakati gwe nga bw'okubya akasimu bw'otukaano password eno nga bakuwa pasoyo ng'ovaawo togenda mu layini eri kwenyiga kubanga buli muntu ayayanira ebyo. Oyo nno ye prestige. Ate era ne bannaffe Abantake Group of Company abakulituusaako omugaati okusingayo okuwooma mu ggwanga be bamu ku bayimiridde naffe ne batuwa kye tulya kye tunywa. Abo batuusa mugaati kuba bakafulumu ekyo n'eŋŋano eyitibwa kaswa. Basange nno wali e Nalukolongo weebali
era bw'obuuza ekigambo ntake terukyali luyimba olwo terukyali kigwa buli ogendayo bugenzi nga buli kimu okifuna nga bw'okyagala. Mu studio ninamu abagenyi olwaleero obutafaanana nga bulijjo. Ebyaffe tujja bikola mu katundu kali akasembayo akaddako, naye obutafaanana nga bulijjo ninamu abagenyi ng'ate banene bakukunavu bazitowa bakama bange. Abagenyi bano bava mu kibiina ekiyitibwa Daughters of the King. Njagala kusooka kubanjulira omukyala Nagawa nsenso okulaba. Katonda yeebazibwe. Oli bulungi? Abantu bano bongere ku ddoboozi wadde eddoboozi ly'omukyala libeera ttono naye era njagala lisitukeeko. Oli bulungi? Okay. Kutunnyonnyola ekyekiki? Daughters of the King. Kibiina ky'abawala abakristaayo nga tuviira Katwe Martyrs Church. Muva Katwe Martyrs Church. Yes. Gwe okola ngaani mu kibiina ekyo? Nkolanga secretary. Yes. Ate nene side eriyo omubede omulala bassebo ne bannyabo naye kamubawe Nakasaga Johan Nakasaga. Abantu bambulizeeko. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Erinnya Nakasaga Johanna Favor. Nakasaga over one. Nawe Katwe Martyrs mu kibiina kye kimu ekya Daughters of the King. Nakasaga njagala ombuulire ekikuleesa okunkyalira olwaleero wano kiki pya kiki oyinza okubuulira abantu? Abooluganda bategezaako obuweereza bwa Daughters of the King okuviira ddala Katwe Martyrs Church nga tugenda kuweereza mu saaviisi zonna okuva mu esooka ey'okumakya etandika ssaawa 12:30. Ntwala mpola ddi ku lunaku lwa Sande nga 19. Sande neyokosenza nga 19. Tugenda kuweereza okuva mu saaviisi esooka ey'okubiri n'ey'okusatu. Saaviisi 3. Mwe muyimba, mwe mubuulira, mwe mukuba eŋŋoma, mwe muzina n'okunyiga ennanga. Weewaawo. Kyekiwedde. Ekigendererwa kyammwe ki? Nagawambuulira. Mwagala ki? Mujje kutusanyusamu tulabe nga we muli oba mulina ensonga endala? Ng'ovuddeko kubasanyusa. Mu kigendererwa kyaffe twagala kuraisinga ssente ez'ekyuma kya ice cream. Mu ekyo otufuna ekyo ekyuma tulina abawala baffe abatalina mirimu. So wetufuna ekyuma kya ice cream oso kimukwasa n'abeera ng'afuna ate nga n'ekibiina kifuna. So to creatingawo job opportunities to the girls obutabeera idle. Yes. Kubanga an idle mind, it's a devil's workshop. Webale kumanya akantu ako. Omwana omuwala yenna singa omutraining okukola n'amanya kye bayita okukola n'amanya value ya sente ebirala byonna biba byangu. Tubyudinga abaana bano nga bw'obalabye abawala tubalaba nga bakyala banca bamaama banca. Twagala bamaama abagagga, twagala bamaama abasobola okutambuza amaka newankubadde nga bataata balagajjadde oba nga bataata tebaliwo oba nga bataata bafudde. Owange mulowooza ekyuma ekyo kiri mu ssente mmeka kyemwagala? Kozo ogambye kyaki? Ekya ice cream. Kwega wamma naye abaana mmwe muli bagezi. Abawala de ice cream mu nsi muno Mwana customer abasooka. Kale kiri mu ssente mmeka? Research gwe twasembyeyo kola twalabye nga kiri mu millions 5 nga kirina butapu 3 bwe bakozesa nga ofulumya ice ng'owa abantu. Million 5 nga kiriko obufulumya 3. Okay. Kakati nyabo awantu wekigenda wowe wali oba kiki mukristayo mugamba kitu mwawayinza okuyingirira ennyo oyagala jenga kusanda ali well equipped okubayamba. Twagala million 5 ezo zokka oba tulinayo n'ebirala byetwetaaga? Byetwetaaga era byo biyinza okubeerawo as girls. Wetuba
basobola tufunirayo nga ezo machines ebi materials etulina okozesa ice cream naye nga wekigendawo wajja kubeerawo mpozi ne ku Sunday nga ku Sunday nga tukisitula okijja eri gye tukolera nekijja wano ku church abantu bajja ne okay. Abagalwa nga bwe muwulidde mikwano gyange bano bawagire jangu ku Sunday nga weetegese gwasabira Katwe Martyrs naawe atasabirayo ng'otulaba ita Katwe Martyrs bw'osapootinga omwana omuwala oba osapootinze eggwanga bano tebakola ekyo kyokka bakola bingi bakola ashaship bakola balina business waliwo edduuka eriri awo ku Katwe Martyrs nalyo balina mu shares abaana abawala mu bawagire baleme kutwalibwa abantu babatwala n'amandaazi kubanga tebalina nazigula lindaasi twandyagadde abantu abeesimba mu maaso gaabwe nga babuvunaanyizibwa kubanga nabo babuvunaanyizibwa abantu bano bawubireko mbagambe bye bye we meet on Sunday thank you kale katugende eno ye Delta TV tukole vibes, oh my goodness. Buwereeza, SSC efumba. Yefe, Buwereeza efumba. Delta TV tukole ekyamazima muli basufunyo. Mutumala kenda kuyona mu bizimbe eggwanga muli ku mwanjo ddala. Ongere mufumbe mujjuse abali wetuli. Sala za feza sanyo no kunyumira katukuwaneko watumala kina